Abalungi abatulabera abatuuliriza musibye mutya muli bulungi muje baleke emirimu gye mutuusaako engalo ba hustlers mwenna mbatumiddeko eyo bambi gye muli nti mwebale nnyo obutaggwa mu maanyi era mwebale nnyo okukola. Oli kutwala Radio TV n'Omulongo BabiryebTracy Aaliyah nga bulijjo program Katwecce era ng'olunaku olwaleero sina muntu yenayina gwendeese sina muntu yenayina gwenkyazizza. Leero ngenda kuba nze njogera nganze ngenda kubaka ebigambo byange benjogera bijja babitini nnyo bijja babikwata ku bintu ebyenjawulo obulamu bwaffe obwa bulijjo bigenda babikwatagana ku mirimu gyaffe gye tutambuliramu saako n'emikwano gyennyini gye tukola ki gye tutambuliramu naye nga mbebaza nnyo okwekumira ku Tawera Radio and TV nti mwebale nnyo obutakoowa kubeera nga buli kaseera ogenda n'okeberayo Tawera etaddeyo ki leero bataddeyo kaki mwebale nnyo bamikwano mwebale ddala tusiimira ddala mu mitima ngaffe ng'abantu tusiima oba oli abamu tetubamanyi abamu tubamanyi naye ngera mukimanyi bulungi nti tukola ki tusiima nga sinaba kutandika nyongera okutumirako abaana bali e Saudi Arabia nti baswiti mwebale nnyo obutaggwamu maanyi abawala bali mu biyumba mwebale nnyo obutakoowa n'oguma leero ne bakola kino n'oguma leero kino ne kituukawo n'oguma mwebale nnyo muli bakyala bazira nnyo kubanga si kintu kyangu okubeera mu nnyumba eyo okumala emyaka 2 myaka 3 myaka 4 abamu ne barenewinga ne contract myaka 5 bambi mwebale nnyo ba mikwano abaana abali Oman abaana abali Bahrain abaana abali Qatar abaana abali wano mu United Arab Emirates ng'oli ali mu kiyumba talina wadde na day off baswiti mbatumiddeko nnyo mukimanye nti mbagala nnyo ate we give you so much respect tubawa nnyo respect y'amaanyi nnyo okubeera nga mulina obuvumu obwo n'oguma n'ogamba nti come what may let me be strong and work for my future bannange mwebale nnyo mwebali ddala ate nnyongera okutumirako programu eno gitandise na kutumira era nakwebaza nnyongera okutumirako abakyala abakulu ng'omukyala ali myaka gya maama wange ng'ali mu kiyumba akola myaka 3 myaka 4 ngali mu kiyumba akola mukazi watunga magumba gako wadda naye n'aguma n'akola ki naye n'akola bamama mbatumiddeko nnyo ba mikwano mwebale okukola mwebale obutaggwamu maanyi mwebale okubeera abakyala abazira baswiti mbagala nnyo era mbatumiddeko tetubamanyi neffe tukimanyi gye muli munda eyo muyita mu binyigirizibwa bingi naye nga mwebale nnyo mwebali ddala kansembye ba hustlers bonna abamawanga ag'enjawulo mwenna intercountries mwenna mbatumiddeko baswiti nti era nammwe mwebale okukola ki mwebale okukola kakati ndowooza ngenda kuba ntandikira ku bulamu bwaffe obwa bulijjo bwe tutambuliramu obulamu buno obwa bulijjo tutambulira mu bintu bingi nnyo obulamu buno bubeeramu okusomoozebwa kungi mubeeramu ebisanyusa mubamu okusoomooza mubeeramu essanyu mubeeramu okuggwamu amaanyi mubeeramu okuddamu n'oraising nga n'ogamba kati kanyimuke neera nziremu nnwane mubeeramu okukka mubeeramu okuggwamu essuubi n'owulya ng'oyagala va mu bulamu bw'ensi eno naye obubaddemu otya obulamu obw'obulijjo obulamu obw'obulijjo topic nnene egenda bba etambulira ku bintu bingi nnyo etambulira ku mikwano etambulira mu bifo bye tubeeramu etambulira ne kuffe ngaffe abantu like nze nganze omuntu Aaliyah gwe nga gwe omuntu naawe oli gwe kennyini gwe remote y'obulamu bw'okola ki bw'otambuliramu kati kansooka entandikira ku bulamu bwe tubeeramu nga tulina abantu obulamu bwe tubeeramu nga tulina abantu tubeera n'abantu banjawulo tuba n'abantu bangi naye Katonda akola ekintu kimu Mungu ono waggulu yakola ekintu kimu n'atukweka emitima gy'abantu osobola okubeera n'omuntu okuva January paka December n'obeera naye okuva Monday paka Friday nga musula mu nnyumba emu nga muli ba mikwano nga musharinga buli kimu soogera ku baagalana abula njogera ku mikwano oba ntegerekeka bulungi naye nga buli kimu mukisharinga nga mwatuuka n'okubeera nga your brothers and sisters nga muli ba Luganda nga mulinga bava mu ndeemu naye nga temuli ba Luganda tubeera n'emikwano mingi naye ng'emikwano egyo mingi gy'olimu kyenjagala osooka okubuuza mikwano gyo egyo emikwano emingi gy'olimu yes kati ntandise ku pati y'obulamu esooka gwobeerawo n'ogamba nina mukwano gwange gundi mikwano gyo egyo emikwano gy'olimu gy'oyita mikwano gyo that's a question kibuuzo gye muli ojja kubeera n'omuntu olina Aaliyah nze kangenegereze ku linnya lyange otambula naye wano wali naye nga tomanyi mu butuufu kikyakulowooleza oba okitegeera ekisooka ddala byonna njagala mbabuulire ofubanga nnyo mu bulamu bw'ensi eno okubeerawo nga tokaluubiriza ofubanga nnyo okubeera n'omuntu n'otatuuka kusali mukaluubiriza n'atatuuka kubeera nga yejjusa lwaki oli mukwano gwe n'atatuuka kubeera kusanga agamba ne bannange ono talina waabeera ne bannange ono tasobola kubeerawo nga siriiwo ne bannange ono yanzigira ebigambo ebyo byewalanga nnyo
Tulina emikwano gya mirundi esatu. Tulina omukwano ogulaga, tulina omukwano ogutalaga, tulina omukwano ogutafaayo. Ojja kubeera n'omuntu ng'oli naye gwomanyi nti oli naye akwagala mussa kimu naye ggwe kikyokoze okubeera nga naawe obeera kati kambabulire ofubanga nnyo nga sinaba kugenda ku pointi eri gye mbadde mbagambye ofubanga nnyo ng'olina oyo omuntu nti mukwano gwo Aaliyah mukwano gwange n'atatuuka ku ssalikoowa esserikoowa eryo alituukako ati ojja kubeera n'omuntu ng'oli naye nga mubeera wamu buli kimu mukikola wamu n'ajja tuuka ekiseera akole ki akooya atya abamu mubeerayo ngolooza nti ojja kubeera n'omuntu mukwano gwange buli kimu tukikola ffenna nga gwe tolina kyomuyambako ekyo ekintu kibi nnyo ate ekyo ekintu kikola ki kyawula abantu leero kati sinaba kutuuka ku mikwano oba like opposite relationship sinaba gituukako ndi ku mikwano nga wonalaba nze Aaliyah nga namukwano gwange ye Nakato nga wonalaba nze Aaliyah namukwano gwange ye Tracy tuli ba mikwano aba babiri oba okiwulira ojja kubeera n'omuntu buli kimu mukikola babiri naye nga mubutuufu yakkoowadda nga takulaga omanyi obeerawo mu bulamu bw'ensi ng'ogamba nti nze banjagala naye gwe tomanyi mabega kye bakulowooleza abo nga bba abantu bogamba nti bakwagala fe abalya mmere tukoowa Katonda yatutonda ng'omulya mmere tosobola kumanya kiki kiri munda ye gwe newoogamba otya nti okimanyi olaba newabeera mukyala na mwami nga their husband and wife baba wasa mu kyaki emu bali buli kimu bakikola wamu era wabeerawo nga bba alina ekiri mu mutima gwe ng'omukazi takimanyi wabeerawo omukazi nga kiri mu mutima gwe naye ng'omusajja takimanyi wabula ng'oyo avuddeyo n'akyogera n'agamba nti kino n'olyoka okola ki n'olyoka okimanya oba muntegerera bulungi kyembagamba oba point gyembagamba gyensoso kwogera evaayo bulungi nti buli woobeera n'omuntu ofubanga nnyo omuntu oyo n'atakkoowa muyambeko ku bintu ebimu okumuyambako mba sitegeeza nti okole kino omuleetere kino omukole surprise omugulire ebirabo nedda osobola okumuyambako mu bigambo ebitali bya kisiru wabula mu bigambo eby'amagezi n'ogamba mumanyi nti n'ogundi nze ndaba kino kyandibadde bwe kiti kubanga omuntu woba obadde naye ebbanga era osobola okumusoma n'ogamba nti ono kino kimusanyusa kino tekimusanyusa wenayogera kino kijja mumusanyusa wenayogera kino tekijja mumusanyusa era ne woonaaba oyogera ojja kubaako wootuka ogamba ninakwogera paka waneeno kiggwe ffe abawala tufuna okusomoozebwa kungi nnyo naddala emikwano gye tuba nagyo nze era nabagamba nina omukwano omuwala ogwo sirina mikwano miwala kubanga nze ndi mwana naye nange kennyini gende yange njitya osobola okubeera n'omuwala oyo ng'otambula naye buli wamu yo good friends even you call yourself good friends more than even friends naye nga mu butuufu si mukwano gwo nga yadde mabega n'akwogerako yadde mabega n'akola kino yadde mabega n'agamba nti okimanyi nti yaŋŋambye bwati ne bwati okimanyi leero yakoze kino so paati y'emikwano egyo gyendiko gyentegeeza ofubanga nnyo buli woobeera n'omuntu n'atakwa gw'olaba ng'omuntu agendako wamuviire tofuuka kizibu eri abantu tofuuka kizibu eri omuntu gweoba owulira ng'omuntu owulira olinga naawe kenyini osobola okiwulira olina omuntu naye otandise omukaluuza teweekaza tokakabulamu omuntu muviire because buno obulamu bwe tulimu gulinga muti olaba omuti ogwo gubeera n'ebikoola ng'ebikoola bingi kisooka ne kifuuka yero nekimala ne kifuuka brown nekimala ne kiggwa nti tubeera mu buno obulamu obw'ensi tubeera n'abantu ebeera nga jani otambula n'omuntu leero natuuka ekiseera nga takyali mukwano gwo naye nga mwali ba mikwano nga buli omu akola ki nga buli omu akimanya ago tegaba mawulire kimanya ti paati ye mu bulamu bwekoze eki ewedde era take it easy ebiseera ebisinga wewalanga nnyo okubeera nti waliko omuntu mwaliko ba mikwano mwawukanye n'ogifuula empalana for what lwaki obeera ogifuula empalana it's because paati ye mu bulamu bwo yakola ki yaggwa paati ye mu bulamu bwo yakola ki yaggwa omuntu abeera tebamukusibirako osanga omuntu ng'agamba oyo wano twali ba mikwano nga muyambako kino nga tussa kimu kati yagenda era biki ani yagamba mwatta omukago olaba n'abatta omukago bennyini baawukana ofubanga nnyo buli woobeera n'omuntu waba avudde mu bulamu bwo it's okay naye abeera n'ensonga nze nja kubeera n'omuntu nga ndi mukwano gwe ntuka ekiseera nga ndaba there is no need as to why I'm being that person's friend njakeera ku makya nga meti okay mweyawuddeko because mba ndabanga omugaso gwange mu bulamu bwe bukoze eki buwedde teguba musango ogwo telufuuka lutalo ebiseera ebisinga tubeera n'abantu nga
tulina okuyiga okulowooza ebintu mu ngeri y'ekintu ekikulu si mu ngeri y'ekyana ekito kubanga ku ssaawa yakakati n'omwana omuto asobola okutuula n'akola ki n'abulirira omuntu omukulu kyekyo bagamba nti negwokubidde negwozadde akubira engoma n'okola ki n'ozina oba eyo point njagala buli point gye nvaako mbeere nga mugitegedde bulungi nti ofubanga nnyo obutakalubiriza muntu buli wootuuka mu bulamu bw'omuntu ng'owuli omukalubiriza muviire muveeko tomwesibaako kuba muntegera ba mikwano si muwala si mukwano gwa muwala si mukwano gwa mulenzi si ki I'm talking about friendship not relationship it's between husband and wife njogera ku mikwano oba muntegera mba mikwano kyeŋŋamba gwe omuntu kasita owuliranga obulamu tokyagala kubeera naye mwesonyiwe kasita owuliranga kiganye muleke nze mbadde example about life is like a tree omuti gubeerawo nga gulina ebikola bingi naye byo ebikola bituuka ekisa like the leaves on the trees bituuka ebiseera ne bishadinga off nga bivaako lwaki lwansonga omugaso gwabyo ku muti ogwo gubeera gwakola ki gwaggwa bamuntegeera naye nga sinaba bagenda ku point ey'okubiri temwerabira nti nga 11 tugenda kubeerayo n'ezzu tugenda kubeerayo n'ettuwa mu alenzu era nga oba nga weetaaza okugenda naffe dira mu 10 zokka bwe ziti kubeerako transport kubeerako n'okulya sako ne entrance 10 ekyo kubeera ebintu ebyo bisatu osobola okulikinga Tabula Radiant TV noba inboxinga in the inbox oba sekyo nojja mu inbox yange noŋŋamba nti Aaliyah nze wendi ku nsonga bweti eze number nze gabe I'm going to give out my number business yokka naye nawe oba tosobodde kuntuukirira osobola okutuukirira Tabula Radiant TV olunaku lugenda kubeera lwa mukaaga tuba tulina okukwata obudde nga ye mubimanya abaddugavu tetera kukwata budde naye kuno tufube nnyo tukwate obudde kigenda but it's just going to be like wagenda kubeerayo just fun kulambula kulya kukola friendship like kukola mikwano wagenda beerayo ebintu bingi naye nga temwerabira nti dira mu 10 zokka mwalenzu tugenda kubeera nga oba osobola okwentrasportinga it's okay naye nga 10 kyembadde mbagambye kwekubeera transportation kwekubeera okulya emmere kwekubeera ne entrance ndowooza kati kanneeyongereyo paati y'emikwano ngimaze ndowooza kanzire ku paati ya relationship kanzire ku paati ya relationship nina ensonga zange 3 nabagambye ngenda bba nzimenyamenyamu nze nga nze omuntu ndi mu relationship naye akabanga kenjimazeemuko n'ebintu bingi byenjize ku myaka gyange emito ne ku ndowooza yange entono nina ebintu bingi byenjiyizeemu naye paati ya relationship eyo confusing abantu bangi nyinza okuba nti nina bye sijja kwogerako okusinziira ku ntegeera yange naye kanjogereko byennyinza okwogerako okusinziira ku busobozi bwange tubeera mu relationships nnyingi ffe nga ffe abantu naye relationships ezo tubeeramu tufuna okusomoozebwa kungi ffe abawala tulina mentality eri egamba nti nkyanoonya ogenda noonya pakaddi gwe muwala gwali eyo ogenda kunoonya pakaddi ojja kwesanga nga gwagamba nti nkyanoonya olina emyaka 29 olina emyaka 3 olina emyaka 32 naye gwe kyoba omanya gwogamba okyanoonya naye emyaka gy'omusajja tegikula naye emyaka gy'omukazi gikola ki gikula kati nze nganza Aaliyah nsobola okubeera bagamba mu relationship simanya mbeera mu chances 4 chances in a relationship naye ezo 4 chances still osobola okuzizanyisa mu butamanya ng'ogamba nti okyakola ki okyanoonya tubeera n'abantu bangi tufuna abantu abatukwana bangi tufuna n'abasajja mufuna balabe mukwana bangi kansookera ku sayidi y'abasajja nga sinabasembyawo ku sayidi y'abawala gwe musajja gwali eyo oba gwe muvubuka gwali eyo buli woonaabeera ng'ogenda okukwana omwana w'abendi ng'okimanyi bulungi nnyo ogenda muzannyirako kirowoozeeko mu mutima ogambe nti omwana ono gwe ngenda ozannyirako ngenda funamu ki that's the first point omwana ono gwe ngenda ozannyirako ngenda kukola ki ngenda funamu ki nga wakamala okirowoozaako njagala olowooze nti naawe ogenda kera ku makya ozaala omwana omuwala wabeerewo omuvubuka ajja omuzannyirako muntegera bulungi era naye ajja muzannyirako nga gwe wazannyira ku muwala wa gundi omwana oyo gw'ogenze n'okwana omuzannyiddeko just because mwebyo mugamba busaba mubeera mu flatinga obeera ogenda kufunamu ki ku mwana w'abendi oyo gw'ozannyiddeko
Bwe tokirowoozezaamu nti ojja mala omuzannyireko omumenye omutima naye ye Katonda ono teyeerabira. Buli kimu kisobola okuggwawo naye Katonda takola ki? Teyeerabira. Abavubuka nze by the way, I'm going to call a spade a spade. Ejjiiko ngenda giyita jjiiko, tewali kintu n'ekimu kye ngenda kukola ki? Kye ngenda menya simanya neekweke. Nedda. Obulamu bwange nze sitya muntu yenna wabula I respect people. So that's why I can face the audience and talk what I feel on my heart. Kyensuubira nti kyekituufu. Gw'ojjako era ku makya ogambe nti njagala kalyamu yenjogera gye mukozesa kandyemu buli just ngenda kulyamu buli kiggwe oyo gw'ogenda okulyamu obuli kiggwe ate omwana we banaaba bakedde ku makya naye ne bamulyamu obuli gwolowooza nalo okay si mwana wo n'aba tunabakutuusa kuzala ate muganda wo omuwala naye we banaamulyamu obuli mu kumulyamu obuli ate ye ne bamusiiga n'obulwadde oba mu kumulyamu obuli ne bamusuulawo nga bamulese n'olubuto golowooza ojja wulira okyagwe nga gw'omuntu. So bagamba mbu kyenkola muka kitange saagala bakinkole oba wekityo bakyogera gw'osuubira kyokola omuwala oyo gw'okwanye gw'ozannyiddeko ate ye singa nawe bajja ne bakikola omuntu olowooza obeera kinaaba kitya muli onalowo what's that feeling that you get like enaabeera ekya gwoba onalowooza otya n'obeerawo ng'olina omwana ng'olina omuwala e Dubai gw'oyagala olina omuwala e Saudi gw'oyagala olina omuwala Abu Dhabi gw'oyagala baala basatu bonna bagamba ekintu ekyo I love you naye omwana ogamba Mukama Katonda njagala mpa omukyala gwe naabeera naye golowooza ye Katonda n'ajjawo ekisa ekyo n'agamba omuvubuka ono kamuwa omukyala alimu amagezi olowooza ye Katonda n'ajjawo ekisa ekigamba ky'omuvubuka ono mu butuufu kamuddemu byasaba ebiseera ebisinga nze gwe muvubuka gwali eyantunulira njagala okimanye gy'okoma n'okubeera n'abakazi abangi nakyo kisiraanya gy'okoma okwebaka n'abawala abangi kisiraani muntegera bulungi gy'okoma okubeera nga gwe totuula gwe akantu ko tokatuuza wamu nakyo kisiraani bagamba ebiseera ebisinga buli woobeera omukyala n'omwami bagaba n'emikisa n'ebisiraani bagaba n'emikisa n'ebisiraani kati golowooza ojja kwebaka ne Nakanwagi leero weebase ne Aaliyah leero weebase ne Babirya ogenda gaba na bisiraani bimekaawo wamala ogambe mbu ssente zimbuze obwavu bunnumye ebyenkola tebitambula wale temuli wadde ekikumi. What do you think? Golowooza ye Katonda ye talaba byokola abaana abo osobola obbazannyirako n'obawaayo mulimba nnyo abaana babendi mbu nkuwaddeyo ekikumi mbu nkuwaddeyo ebibiri mbu muwaddeyo muguliddeyo akagatto naye nga n'akagatto naye asobola okukeetuusaako ndi ku sayidi y'abalenzi n'abawala nzija naye gw'osuubira byonna obikoze naye gw'olowooza ogenda sigala kyekimu onyumiddwa nga ye mukiyita munyumiddwa naye gw'olowooza ogenda sigala kyekimu abavubuka bangi abali eyo ng'ohitinze n'emyaka 3 naye nga tolina muwala gwe wali ose tolinze naye olowooza kiva ku ki ebiseera ebisinga ebintu byemukola emabega bibalondoola nekijja nekikulondoola beddu nga gwe tomanyi ng'ogamba obulamu bwange my luck has not yet reached omukisa gwange tegunnatuuka let me trust God's timing ate mwayega God's timing naye gw'osuubira byozzo tuulaawo weka mu nzikiza oba mu nnyumba weka nga tewali n'omwakulaba olowoozemu byozza okola emabega golowooza ye bagamba baliwo ekintu kye bayita kama nze nzikiririza nnyo mu kye bayita kama nze omuntu osobola okunkola ekibi ne ngamba let kama do the work ntegereka bulungi nnyo golowooza byozza okola emabega byozza okola ku bawala b'abendi olowooza olowooza gw'oli malayika nti wali totegedde zaali nsobi mu bulamu buno tewali muntu kintu kyonna kyakola nga nsobi wabula kyenzikiriza nti omuntu asobola okukola ensobi n'agirealize nga n'afukamira wansi neyeetuna n'agamba nti mumanyi nsaba kunsonyiwa ensobi yange ngikkiriza ne ggwe olowooza eyo gy'oyita ensobi baakukaka bukasi kaali kayinja ne kakkona nga totegedde oba wasooka lowooza n'ogenda n'okikola ng'oyagadde mubeera nnyo nga mugamba mbuze simanyanga abakazi bayaaye mbusimanya biki abo boyita abayaaye ate gwe wakebaka na bameka wakalimba bameka wakakaabya bameka nze kati kambabuulire ekisingira ddala mu nsi muno okuleeta obwavu ku sayidi y'abasajja ebyo osobola ng'okola you have a good job you have a good understanding ng'olowooza nga thinking yo y'amaanyi naye nga mu ssente zo z'okoze n'ebbanga ly'okubidde ekyeyo oba n'ebbanga ly'okoledde e Uganda nga tolina kye wali okozeemu naye nga Katonda akukongoola ati kola omulimu okke kangukuwe kola naye nga ye akimanyi tolina kyojja zikolamu
Kuransonga ne bennyini boziwa nabe bennyini basigala bakukuluma kati ampadde obusente bwe alowooza mpadde nnyo namusanze olowooza ebiseera ebisinga mwewalanga nnyo okukola ekintu nekimala nekidda bino ebintu byetukola emalaga gwoba olowooza nti okutta enfufu n'obiziika n'ebimala nebidda bimala nebikola ki bimala nebidda naye gwe olowooza oyo omuwala gwogenze n'okola buli kimu ky'omukoze muzadde we ayinza abazadde banene tukkiriza nnyo mu ssala zaffe nze omuzadde wange newatampa ssente n'azikwata n'azimpa naye ng'akedde ku makya n'afukamira n'agamba nti ayi mukama katonda kuma mulongo wange kyokka kimmala nze daddi owange newampeereza message n'aŋŋamba nti mwana wange nkwagaliza emikisa nze nsobola okuba omusanyu for the full week even for a full of like obulamu bwange bonna because mba nfunye essala y'omuzadde kati golowooza omuzadde oyo afukamira wansi ku maviivi ge nga n'amaziga gava mu maaso ge n'asabira omwana gwakola ki gwazaala gwolowooza ye nga y'omuntu essaala eyo olowooza ekoma mu bbanga muntegera bulungi kyenjogera kanzire ku saidi y'abawala kubanga njagala programu eyo ebere precise and short nja kudda olulala abawala ndi muwala naye nze njogera amazima ate ensonga zange ebeera point ku point abantu abasinga bempangaliramu bamanyi sikweka nkugamba ekituufu n'onyiga sigamba byoyagala wulira wabula nkugamba byolina owulira oba onyiga ng'onyiga sirina saidi that's it kati nze gwe omuwala gwali eyo kantutandikire ku myaka osobola okusanga omuwala ng'ali eyo ng'alina emyaka ng'alina emyaka 25 alina emyaka 4 oyo abana mukyala bayidawe naye ng'agamba obudde bwange tebunnatuuka nkyanoonya abasajja bayaaye abasajja baki olinze malayika kasooka embuuze gweolinze malayika yagenda okujja asimanya akufumbirwe ebiseera ebisinga buli wabeera omuwala olina osooka n'okkiriza mu kintu ekisooka nti fe abawala emyaka egyaffe gidduka nze osobola okundaba nga nze wano Aaliyah wano wendi mu butono bwange wenfaanana nga myaka egigenda okujja myaka ebiri egijja mu maaso mukwano ng'ojja bba tokyayagala nakundabako nga nagejjulukka sikyafaananika ng'ogamba ke kano ka Aaliyah ke twali tumanyi ekyo bayita emyaka okukola ki emyaka okudduka emyaka gidduka ojja kuzannyisa emyaka naye munnange buli mwaka gw'ozannyisa ndi ku saidi y'abawala buli mwaka gw'ozannyisa naawe omulenzi osobola okupiikingamuko byenjogera naye buli mwaka gw'ozannyisa tegujja kukola ki tegujja kudda tegugenda kudda mukwano okitegeera ebiseera ebisinga bano abasajja bajja ne batukwana ne bajja gye tuli ne batukwana nagamba nti Aaliyah nkwagala era nkwagala nnyo n'obulamu bwange bwonna n'omuwuliriza n'omala nodda ebbali mikwano gyo n'ogamba kati nno nkubuulire kino kyazze ne kinkwana kirowooza nsobola okyagala ekyo ekifaanana bwe kiti muwala gwali eyo kozesaamuko ku magezi amatonotono kozesaamuko ku bwongo obutonotono tuula wansi wekuwe mu kifuba ogambe yeesaze nankwana afaanana bwati naye nze sisobola mmukyusa fe abakazi katonda yatuwa ekyo nti osobola okukyusa omusajja n'omuteeka woyagala newaba mukyafu newaba awunya newaba afaanana atya newaba teyeefaako newaba musiru osobola okumuteekamu amagezi n'akola ki n'ategeera mutegeera bulungi kyembagamba osobola okufuula omusajja oyo ekintu ky'oyagala abeere if that man is ready to change nako temukerabira omusajja oyo wabanga mwetegefu okuwuliriza ate omusajja yenna waba akwagala asobola okukkakkana bw'obanga ky'omugamba katosobola kufuna musajja ng'awunya yenna olusu tategereka mukyafu n'omugamba omanyi munange mukwano owunya bubi tomugamba bwotyo osobola okukayisa ebbali n'ogamba omanyi nange nno nali omutono nali nvaamu olusoolo bwotyo wookaleeta mu ngeri y'olusaago naye omanyi mama wange kye yankolera omanyi senga wange kye yankolera yagenda nanogera eddagala nenze nange munaye nali sibyagala ate olwolusu lwennyini nange lwe nali nvaamu kuba munnange naye abeera muntu okitegeera naye abeera muntu kati gwe tokyetamu naye gundi owunya nedda tokireeta bwotyo bwogamba omanyi munnange nange ekyo ekintu kyandikokko osobola nomugamba ne sisita wange kyamulikokko bambi mukazi wattu naye netukola bwetuti ne bwetuti nekikola ki nekiggwawo ofubanga nnyo okubeera nti omusajja newebeera omufunye ng'alina weakness yonna gwe nga gwe omuntu osobola ogikyusa abula sikudde oli nomwogerako okusajja gwazze ne gunkwana gufaanana bwe guti simanya biki osobola okukyusa weakness eyo gy'okoze eki gy'omusanzeeko nga ye omuntu kubanga ffenna tuli bantu just ekibaawula nti bo they are opposite sex basajja gwe oli mukazi
ne gwe nga gwe tuba kintu kyekimu bambi osobola omukyusa wabula buli wonabeerawo olina olunkulumbu simanya ali kino emyaka gijja kugendako ogambe obudde bwange tebunnatuuka ogambe Katonda tannyanukula ogambe ndabika nina ekizibu naye nga kenyini omutwe gwo gwe buzibu nze mbabuulira mpozi nga njogera ku point esemberayo ddala abaana mbadde njagala kwogera point engazi naye nja kudda oluvannyuma abawala mufube okubeera nga tubwerangala obunani omusajja oyo omulaba osobola omufuna nga alina ssente naye atuuka ekiseera n'akoowa n'agamba naye ono omukazi atayiiya nti kankole ku buno obuntu bwe buti newe buti atuuka ekiseera n'akoowa nga ye omuntu yiiyaako mugamba omanyi munnange mukwano leero ngenda kugula kabada gwolowooza omusajja yalina okugula buli kimu mu nnyumba yiiyo ogule ku buntu obwo obutintini obw'omu nnyumba n'oba toguze bwa mu nnyumba ekyagenda omugulira empale tulabe wona okukaka amagulu fubanga nnyo okulaba ng'omusajja oyo obako ky'omwongerako otherwise nabo batuuka ekiseera ne beetamwa nabo abantu ate babeera n'obuvunaanyizibwa tajja kukubulya buli kimu ekyewaka omusajja ng'atudde wansi n'akubulya buli kimu ekyewaka otuuka ekiseera n'okaba n'amazinga nga ggwe omuntu abo boolaba bagenda ne mu nnyumba ne beekweka mu nsonda n'akaaba n'agenda mu kiyigo n'akaaba amaziga nadda ng'asmilinga they hide too much behind their smiles there are too much things out there that make people to cry like emabega w'enseko zaabwe wabeerayo ebintu bingi ku mutima byayinza okugamba n'ogamba mu butuufu ono omusajja w'amaanyi they are too strong ofubanga nnyo okubeera ng'omuyambeko ku kiri kola kino leero mugambo manyi leero kankuweyo zino 50 kikino 10 kiteeke mu wallet ogenda vaako ki obeereyo nga weesunze mbw agenda kumpasa nteeke amakaga oyagala akuteeke mu gwe ogataddeko ki byayagala kukolere gwe obitaddeko ki omanyi kimu kugulira wiigi nangatto nangoye those things that you want that man to buy for you what have you contributed on those things ogaseeko ki tojja mutwala mu bakadde bo musimanya nga takoze kino musimanya wamusaba kino simanya wano biki gwogaseeko ki ofubanga nnyo okubeera ng'omusajja oyo obako ky'omugattako bannaye programu eno mbadde njagala okwogera ebigambo bingi naye olwakadde ate n'okubeera ng'embeera y'obudde si nnungi I think njabba njiddamu ngenda kubanga ndeta programu bweti nga nzija ne mbaako bye njogera erimu kuba nafunye okusaba kw'abangi by the way bangi ne baŋŋamba Aaliyah bannaye tuyogerako ku kino ku TikTok eyo gye ntera okubeera era bamanyi ku TikTok lives zange they enjoy my live streams kubanga mbeerayo n'ebigambo bingi naye nga nnyongera okubajjukiza nti teweerabira tugenda kubeera ne Alain Tour tugenda genda mu zoo nga 11 olw'omukaaga dirham 10 zokka oba oyagala okugenda okusobola ku inboxinga enamba yange eri 05896782993 sigenda gyogera mu Luganda kuba Oluganda lunsumbuwamu katini terunsumbuwa naye enamba ezo zinsumbuwamu katini naye osobola ogiwandiika nga wenjogedde yesu oba oyagala okuntukako naye njagala o inboxing for only business ng'ojja nga toli ku bya business toze ku point lwaki nagabye enamba seriously ojja kuba ovaayo ogambe nti Aaliyah wa mutima mubi naye mba sijja kuwa budde mwebale nnyo okukumira Katwecce radio and TV obadde n'Omulongo BabiryebTracy Aaliyah ku program Katwecce era mbagaliza olunaku olungi mbagala nnyo bahasolers mbagala nnyo program eno ngenda gizza omulundi oguddako naye olwaleero olw'embeera y'obudde katukome wano mbagala nnyo bamikwano mweraba